Rape mukyala bindeeba omubwati mama tusuubira ne Diana Nabatanzi olwaleero bakambwe muko olwaleero bo bakambwe muko bakooye ejjoogo ly'abantu tebasalikako musale naye nga muli mutya badiya mwasibye mutya mwasize mutya kansuubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira ate naba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing Meran K News liking eno video sharing commenting tekako notification bell ako akadde wentekayo video obeerenga togisubwa ba returning subscribers mbagala nnyo akensuso kyemukola kyakabi nnyo badiya era mbasaba temujjango okwo bamikwano munange nga tutandikiddekoko eno ewa Diana Nabatanzi munange yavuddeyo nga mukambwe muko nga mukambwe muko eri abo abantu naddala abakyala mbu abateefaako naye nga bageya abo abeefaako lwokubanga omuntu yeefaako ne bamuyita malaaya ne bamuyita buli kimu bannange kyabakoze wano abatabukidde kansooke mmateereko vidiyo ye wano eno mumulabe biki bye yabagambye biki bye yayogedde nawo maaso tugenda kuba tukomawo ne rape naye mukambwe bitya naye ayinaawo bye yayogedde so munange kansooke mmateereko eno vidiyo ya Diana Nabatanzi mumulabe then tukomewo ne rape. Oba omanyi olabika bubi mulekerawo geya abalabika obulungi bafunamu embeera bafuna embeera kati ye mukyala gweyitako ng'osaza akasigeko obulungi nnyo nawe bano malaya zaakuno ennugu yo ebizibu byo obutayiga kwefaako ebikuluma mubijje kuffe because nze katono kenfuna 15,000 zange zenfuna ng'omusala kwe ngendo teteganya to make sure I look good naye gwe nze mukulabika obulungi ogenda kifiirako kibeereko onange Diana Nabatanzi ye bw'atyo bwe yavuddeyo n'agamba nga tuzeekoko eno ewa rape mukyala bindeeba omu bw'ati mama tusuubira munange yavuddeyo n'agamba naddala emikwano egijja mu bulamu bwe ne bagenda nagamba bannange tabeeguya era tabamiisinga era n'abategeeza abaaliko bakwano be ne mugenda munange tabamiisinga era teyejjusa era n'agamba n'abaliwo kati mikwano gye bwe batuusa ekiseera nga bawulira abamukooye munange bagende n'agamba ye nakitto teyeeguya muno mu nsi yeeguya abantu babiri bokka yeeguya maama we ne Katonda naye mbuno mu abantu be yasanga ku nsi yeeguya omuntu apaana ye bw'atyo si bw'ali ojja mu bulamu bwe n'owulira ng'okooye munange ng'osibamu ebibyo ng'ogenda ng'okwatamu ebyanguwa ng'ogenda ng'omuviira ate wonna ogenda tajja kumiisinga butobeereeyo n'ogamba nali mukwano gwa rape naye kati sikyali kati ali eyamiisinga biki yagambye nedda mwenna abagenda tabamiisinga era ne woba oli mukwano gwe kati n'ogenda munange tajja kumiisinga bannange rape ye munange bw'atyo bwe yavuddeyo n'agamba naye ngenda kuba mbalekerako wano eno vidiyo ye mumwewulirireko ye kennyini ng'abyeyogerera nga biva mu kamwa ke kennyini so munange vidiyo yino kambeere nga ngibalekerako naye nga mubeere bulungi mweraba bamikwano nina kyembagamba mwenna no kibakwatako mutege amatu bulungi mukitegedde as in take your ears mutege amatu nze kama kwogera wano njagala okubagamba ebigambo bino wammanga bw'oba ozze mu bulamu bwange ng'owuli oyagala kusigala sigala wabula bw'oba owuli oyagala kugenda genda nkiddamu genda actually walwawo nze nakitto seeguya mukitegedde seeguya neeguya omuntu omu Katonda mpozzi ne maama wange abasigadde mwebe nasanga obusanze ku nsi
you can come in as you please and leave as you please. Sibainako buzibu. Tell those I lost way back. I don't miss you and I don't regret it. When a sale yazze, bobo ina gweyagala okutegeera nti si munno genda ku musaalo gisabe. Ti ai Allah. Nsaba ondekera abo abalungi ate ababi obatwale. Kati ate awo mba nkuzzaako omukono kiba kitegeeza gwe bulijjo gwe nneeza agende mu bulamu bwange oveemu ebintu bitambule bulungi era abaagenda ebintu biri mutambula bulungi ndowooza namwe mubiraba. Siba misinga by the way ate sikyejjusa. I am happy. Kati abalungi bennina ng'owulira kusigala bambi musigale naye bw'okoowanga oli muntu naawe okoowa ng'ogenda. Bye bye, byebyo ebyange.